ne Kiganda yalina amagezi. Kiganda nga buli Kigando yatugamba ko tugende tubbe kasooli mu nnimiro y'essomero. Ne tuganda tumubba. Buli omu n'atwala ne batukwata. Mu School Garden. Fena ne tulumiza Kiganda ati yakoze eki. Yabatumi. Naye Kiganda omwa yali mugezi yagambirako ne Edboy. Kakano tutuka mu office Kiganda n'agira n'agamba obadde gaji nga temunnakuba master. Mwatugamba nga bakatuwa Edboy oyo nti bw'ojemera Edboy obukumpi ojemedde musomesa. Yanga tugambye tugere tunule kasooli na buli omu n'amuwaako egi. Twaleka kye bakola Edboy nga Kiganda twayatumuse mu bbanga wamma nze nakulama Kiganda y'omu ku bagendo tukulembera Katonda musobosezza ki lumu waliwo Swaibu ng'atunda oja wange olumu naawe onnemerera okuwolereza mbantu twalina Swaibu naye njagwa naawe Swaibu ng'atunda mberenge ga n'amawugola baagasibanga mu byayi omanya awugayi basibanga mu byayi sebo agakola akatu Kiganda kagamba enkya tulidde tutya ku mberenge konze sente tunazijja tujja zirya. Kiganda bwe twava ku ssomero walinga buno obuyinja obutini obuyinja omanyi obutini olusozi olubako obuyinja obutini ennyo nga ngamba tuge tusala ebyayi nga tusala ebyayi Kiganda ng'asiba amatu 10 ng'agakuba ensawo ng'agenkya no tujja kulya emberenge. Swaibu olwajja n'emberenge Kiganda agamba ajaga Swaibu wali wamangalwa abazimbi baagala eki emberenge naye nze ngenda kulyako enjawulo yaye kati sooka bale emberenge ezo zina amatu agalimu nzompemba twali entunde zentundako otudde tugabale. Kiganda ng'akkirira ng'ajjako amatu 20 agembe ng'ateekamu ag'amayinja 20 ng'agamba abasajja sibasanzeewo ng'omusajja addamu atunda mberenge ku ssomero omu bwe yagwa okuyuza ati amayinja. Kiganda bamuyita mu ofiisi Swaibu amugamba kakati ono yennyini yatutemberengeza ko Kiganda nga tebannaba kugulowooza nti nakoze ekintu ekyo. Swaibu mmazeyo bbanga ki owezezza eddakiika 7 naga master njansale wali ebyayi Swaibu atusibira amatu gemberenga 20 mu ddakiika 7 Kiganda yasinga omusango kumbe emberenge yasibye eggulo limu kati Kiganda yali simmere mwe muli ku basajja babakobo Kiganda tukiya muga ogenda kusula wa nagamba ennyumba yawe yali ku kkubo naye ng'eryanyi waferaga kati kyokola gwe nninda akaawo ku luguudo njiye baayinanga akabizi nga bakavuunikira pipa mu kiyungu n'agenda akabikkula n'akakwata Kiganda yeetolola enjunga akabizi kawo bajja bawogera bo n'abagulezi n'akatalumu ekirungi yali asula wajjajjaawe ng'abajogo kamala Kiganda nze nakula mmanyi tugenda kufugwa Kiganda wanga manyi nayo president gwe mmanyi agenda okuva excellence Kiganda nze nganda omusajja mugezi muzibu mwetema wanga n'abagezi twabayina naye ngabenkana Kiganda tazibwako Kiganda babeera wa ekirungi oba tomanyi gye bali ekinjagaza kojjange tolina gyogenda namusangako lumu edda ng'avuga boda wane Kasanje nesimayo bakyabeera wabaawo olumu for inquiry bino byomwatekewo akakiiko abaga Palaso we yayimbiranga Lizard ennyimba ze nzimanyi ebiseera bye yali yayimbanga Chameleone teyasamba kajji teyasamba akasambe wano ng'avudde yeri ng'akomyewo ng'akuye maaso kati amaaso it was egundi kolabo yamwanjula kati ne Katonda n'amuyamba n'atapowa kati agenda okujja ng'akasajja kaakuba dda sigino nga kaasamba dda akajinga saha yayimirira dda era Bafana singa tebyamutagalako Bafana yali akuba naye ayinawe byamutagalako kati generation ezo ono akyagezaako kusanga ono abantu abalina ezo nnyimba ennyingi ezo abaziina kati abalamu bemmanyi nti basobola ne hit song 2 Chameleone Lutalo Shiba abiyimbye
musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Girl, you're the only channel I turn to now. The one and only place that I need to be somehow. This love's a vow. It's Say More Official. Say More Official. Kale kusema official najyo sizira okubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifanagana ku bwezi yo najyo wanga ya metundu byensi kubuzaako enkwebaza okubeera nga atotwegasseko olunaku olwaleero. Banafa aba Merino Logistics batika bintu nga bijja China abeeta mu ggwanga lya Uganda bakutegeeza nti no gwali eyo ngoyala kutandika kusuubula naye nga toyagala kulinnya nnyonyi basobola okubeera ba blocker bakukwasaganya na akusuubuza n'osiima emaali n'oweereza ssente bo ne bapiikinga ebintu ne babikuleetera basobola bikomya ku revenue abasobola okuyamba ku processing ebintu okuva ku revenue kyonna kyoyagala kibajja okubanga bakukolera bakubye ku namba zaabwe ez'essimu ebisinga okubeera nga ate obitegeera. Internet ya Airtel gy'oba okozesa okustreaminga okuuploadinga n'okudownloadinga akaseera konna weeyagalidde ate bw'ofuna packages zaffe tukuweerako free calls ne free SMS ebintu bitambula bulungi. Kale olwako olwaleero nina promoter mu Kampala wano omanyi omukulu yateeka Sebatta kwefu aba ayagala ensi etambule nga bw'ayagala ebigamba abikasukira titi ng'alinga atayagala byogera titi n'ajubisa. Twategese sho wategese sho kwefu nagitegese naye nga abimutedde ku lupapula oli asoma biso omuntu womutegeera omoya kati musajja wange alina kyakasuka bwaba alina gwe bakuba titi bw'aleeta nawulidde tolina lutalo osubudde kwefu ng'agamba emboozi twandigire soyo wange ate ngaya amaze omuwa akapapula esomera ebyo but alina kwefu wano industries waliwo abantu abakola ebintu ebyenjawulo naye ate waliwo abantu abeetegereza n'agamba tukole kino paka nakati abantu bagamba se baavuga mwatutadde wafunda but atulina kwefu wano wasemba directinga ya gundi ya Sebatta Pastor Wilson Bugembe. Pastor Bugembe mwana yekoleza mu show y'omusajja naye yali nnungi so zombi ezo zaali nnungi n'aleeta kino gwe waleeta Kasuku mu kanzu nejambiya bwe baagambira nti Kasuku obadde n'obudde bungi otukolera ekintu ekyamakulu Kasuku obadde ne tayimu twaki wakikoze nga muzadde naye kakati ate mmwe kakuli ekintu ekyali kusheeyo paka nakati ekyansesa twafuna omuntu afaanana bafudde ku lw'omukaaga ati ku lwokutaano tetwalina bafudde twamuyina ku lwamukaaga kakati ku concept bafudde nga bw'ajja ayogere ebintu bye byayogera kati bafudde ajje ku ggulu Akasuku enduulu nti egenda okuvuga nga bafudde tayingidde eggulu ne babuuza lwaki yakayingira
Kasuku tondetera bizibu. Bafudde alina okuyingira. Bafudde simulaba mu ggulu. Koze ng'akuuma eggulu. Kakati jjukira eggulu lyaffe twali tulikwata mabega kati nga tuggulawo n'oyingira ne tugala kati bayingira abamooti bayingidde kati ye Magere nga ye tolina mumunyegako alina kubuuza abantu then era olwajja alaga ogeza n'omugaana oyo agende ali bafudde ng'ajja Kasuku nga wamugambe tayingira nga amuviira ayingire awo mwana eggulu linyweze waliyo babiri abalinyize naliwo n'ogamba nyweze eggulu linyweze era olaba kiripwe bafudde yalwana neggulu kuba ye bamugambye oyingira ate awulira wanywedde bikyukidde eggulu amotina ngambo kikoze eggulu likyaganye eggulu terigenda kweggula kyokka nga n'azanya akutte ejjambiya naye amanyi onaayiingira yagenda olira enduulu ekutta akati eggulu nga ekiva ekijjamulere kwegayiridde eggulu kyajja wano kapulayi eggulu liggule nani Kasuku nkumi tesimaa biki Kasuku yayogeza toni gyesuulira obukakamu jjukira yali maaso ze ne baga tebandaba kwefugula eggulu amoti owaaye koze eggulu si katono Kasuku omukuumi akwate babeererakundi basindike babiri bombi basindike eggulu that was my moment era mbawo Kasuku nalingenda kazino ngamba sitegera lwaki eggulu likyaganye okweggula naye abantu bakuba enduulu paka negula eggulu naye musajja mwamukola bubi nnyo konsepti y'eggulu eyo yali enzise yagamba gwe tomanyi mitawaana gy'obadde ogenda kuleeta omusajja ate agenda kufubutuke naye ati tuli mu byakuzanyazanya abadde agenda kufubutuke eyo wandi muwulidde naye omanyi nti abantu nga bwe mwakola eggulu abantu balinga audience nga ow'okuyingira n'atayingira nga bamumanyi balina gwagamba tajja kuyingira kati nze ondaba nange muggulu akuba nti tuyinza obutafuna mukisa kulingizaako sayidi eno n'eno nyina abantu benyinza okulengera mu jjana ne mmanya nange namaze dda oli mu kwambuka mu ggulu bwoti ne ngamba olaba onayingidde ejjana ngimaze ne wabaawo munno gw'olengera mu muliro n'ogamba bw'abanga ono ali mu muliro ewantu wano nnonawo ki lwakati ebintu by'eggulu ebintu bya Katonda bizibu ayinza okwenenya mukadde akasembayo biringa bye mwabeeranga mu ssomero mwabeeranga n'abaana nga wano emisana mu kutiguka olutiguka be batoloka be bakola naye ng'alina wadda mu kaseera ke ne lwaki abaana ab'eddalwa batafaayo ku bitabo baba bagezi babanga bayaaye ekiro addayo n'akoppa notisi ze bulungi emisana asiriwaza emisana aba asiriwaza mmwe n'abanyumiza n'alinnya ku desike yaleeta emboozi yadde kumbe ye ewaka lwaki wano tasoma ewaka wagumu maama we olutuuka amugamba kwatako ku kitabo ewaka wabawo akwata ku kitabo anti abeerawo n'ekiro bamuzuukusa n'asoma oluusi bamukookingamuko kati nga y'okusoma ewaka tajja kusoma waka asome ne wano bakwanze n'ekirowoozo nti omanyi omuntu oba oyina kyomanyi oba amanyire okusoma ebitabo ku makya bano basomera ku munana tosobola ki naye olidde package zitegeeza ki mmwe bayivu abaana butabana kutaayaaya kibayambako anti waliwo bagamba nti muzadde wakuyambeko banne basomesa bannange basomesa ato kiwakanya sibawakanya basomesa abazadde balino tetwasoma muleke tuleetera kutunyomesa abaana batubuuza wano batugambye onyambeko wamma wano mami eyange wano oveeka miliyoni omwana okukugwamu nti toyina kyomanyi kino kyabula abaana balina ne guno omuze kwefuna njagala ogwegendereze akubuuza ekintu ng'akimanyi naye ng'ayagala kukakasa oba kyamanyi kyekyo kati oba wakakyato ti oh yes I know it kakati bw'era bw'oyogera ekikyamu ate n'abazadde
abali eyo mulekeraawo okulemesa omwana kyamanyi. Ffe twabeeranga mu kyalo n'okwatayo akazunguko n'okagwira ku ssomero nojjanga okayimba mu kkubo kati bw'otuuka eka n'okasumulula maama ddeeri anti twafunye omujungute enkya tobiddamu enkya tobiddamu owulira oswala nokaleka nkakalabya oluganda kattunka n'abantu bawakawa kati abazadde bannaye. But a holiday package eyo eyambako kubondinga mwana na muzadde n'omuzadde asobola okufaayo osobola obutajuza oba omuzadde naye asome tebanga baziweereza ffe kubeera kubondinga obeere ng'ofaayo nnyo omwana wo biki byakola kyoba bateekako ne wansi wono sayininga kankubulyeko. waliwo nno munnange yateekawo kinkumu n'abakakasiza ddala nti gye mwansindisa omwana ono wano mu komenti y'omuzadde kakati baleke kuddamu. mukwano gwoyo omwana yalinga akolera omwana omuwaaka yalabirawo ng'akaana tekakyamuleetera omuwaaka nikagamba naye time I would do is daddy they beat me. Yakabuza nga tokyandeetera omuwaaka mukola every time I do with you they beat me. I do with mommy. Nkubulire ati daddy boy wo mumanyi ani tekawo ze omayize sagala suulayo olutalo paka Easter mayogera mutugamba bawandiika wa ani bulungi si mulungi mugumu yayita buyisi bibuuzo baka kikuona zeeyo oli ayasooka oli kalicula nomanyi nti abantu bangi balina empapula z'obuyigirize naye nga tebayiga nga bye bimwogerako omulaba nga bituufu birina wano naye nga teyayiga kintu n'eki oba kiva ku ki. Era nze nali nga nnyina ekirowoozo kyange lwaki bakwata empapula z'omwana wa kyomusanvu ne senior 4 ne senior 6 ne zigenda ku UNEB bazitiikinge bebabawo ebibuuzo noddiro wa university wali obukugu bwe twetaaga university esomeseza n'emutiikinga ewantu owakyamu bakwate ebibuuzo ebyo bigende ku UNEB nga ne university tugenda tufune abakugu naye oddidde omuntu yasomesa naye university mulimu bagundi external gundi bajja ne bakeberamu bani bajja ne bakeberamu ate ng'omuyizi wa university abeerawo ng'anyumyako n'atiikinga nga bamukwana netwandi badde n'ekibuuzo kya joint uliriza newe muba munyumya waliwo olukiiko oluvunaanyizibwa okujja gundi atikkiddwa mutuwe ku mpapula ze twolirayo wano ku Bobi Wine we bagenda ne basaba empapula ze kakati batunula yagamba bw'aba yazzeemu kino kikola kitya kikola ku buli muyizi bonna babatunulamu n'ekinafu kati obunafu busobola kugira wano muntu wakyaŋŋamisiza wano n'ogamba nti ng'ebye Uganda kale kibeerenga abaana basoma amateeka nti bw'omala wano ne bakutikkira genda ku LDC abannansi balina ekibuuzo ebibagatta kwefu tuyina abantu nga balina empapula zaabwe mu nkwawa ekyo nkikiriza eri poliisi yoweeri jasi biba bye Uganda n'ekyo kyenzikiriza nti abaana bangi abali ku mutendera ogw'okusoma nga basoma kuyita nga tayize kintu n'ekimu pepa ngeezo nga university bw'omala okukola ebibuuzo olina okugattako pepa eyo gye mugala ne mutuula nga n'amacuwa entry n'oleeta results tukwetegereze awo ndabira abantu batayina naye nga ekyamazima general problem baana bangi bava ku university ng'asomye bya makanika naye nga kakati ate ng'omwana ng'ate amusomesa okukanika agenda omuyigiriza mukugula weekatu wano wakyakusatu nga yamugana eddaali anti olaba abasomye makanika bagiyita biki mechanical engineering kusudia tebabasomesa kanika wano mu Afirika tetusomesa kujjawo kipya kikadde kuteekawo kipya mulimu okuzinga mota sigamba nti eno yafudde gula empya fe waneekato mwana agamba kati oli bamusomesa eri jjawo akakono teeka fe tumanyi okunyiga mugenda bakanyigemu oyo bamusomesa oba bateekawo kalala tubadde nnyo theoretical
kyovula tetusobola kuyiyayo Basudde kyava agamba nti oli aba atandika biyiga ate ng'agenda kutandika zisobola ng'ate aleeta mpya so kati obukugu obwo okuteeka ebintu mu nkola kuva buto katula mulimu ebintu bibatusomesa osanga ku university abaana nga basoma abatandika ali mu first semester nga basoma kuteekako computer ngali ku university nyiga wano nga nyigatya okugissaako starting genda teekako wadi we batayipingira ngali ku university ate ngenze ebyo ngate mwana wa pitu yabisomera kanga k'ekyokusatu nga kabimanyi budinda ebyo kakati ebyo tukyali mabega nnyo in terms of practicals kyovulaba omuntu agende Makerere ku MDD n'amusoma n'amumaliriza kyava ajja mu industry nga tamanyi kiddako naye abantu abasomye MDD tebamanyi kuyimba anti kakati bo okujjako ng'oli yagendayo nga muyimbi ng'avudde no mu kisaawe nakakangende nnyongereko naye booga nti okuva lwe yava mu senior 6 ye yayunga buyunzi wali ayagala kuyimba oba kuba ndongo waliwo akaana kalina oluyimba bakayita Dr. Brain yafuka doki ayina oluyimba lulimu layini eyankwatako ennyo omwaka ogwedde yagamba lwaki essomero nsi ndala n'ensi ssomero ddala bw'obeera mu ssomero eyo nsi ndala kyokka ate bw'ojja eno mu nsi ate nalyo ssomero ddala kati olina okukuguka mu masomero aga n'okuguka ebyessomero bulungi n'omanya ebibasomesa mu ssomero naye bw'ojja eno ate obozze mu nsi ndala kati oddamu n'osoma buto ng'omanya ekintu ekibonyabonyanga abaana abatusinganga mu kiraasi eno nsi essomero lyamulaga nti oyo w'amaanyi n'atuuka mu nsi ng'ensi ate tebalabya nze nali manyi Kiganda agenda kuba pulezidenti twasoma ne Kiganda muganda Pasa Kiganda Kiganda yali we waffe simanyi wabeera Kasanje eyo kati twalinga eyo waffe Ngando ne Kiganda yalina amagezi Kiganda nga buli Kiganda yatugamba ko tugende tubbe kasooli mu nnimiro y'essomero ne tuganda tumubba buli omu n'atwala ne batukwata mu School Garden ffenna ne tulumiza Kiganda nti yakoze eki naye Kiganda omwe yali mugezi yagambirako ne Eddie Boy kakano tutuuka mu office Kiganda n'agira n'agamba obadde ogaki nga temunnakuba master mwatugamba nga bakatuwa Eddie Boy oyo nti bw'ojeemera Eddie Boy obukumpi ojeemedde musomesa yange tugambye tugende tunule kasooli na buli omu n'amuwaako egi twaleka kye bakola Eddie Boy nga Kiganda twaya tumusitudde mu bbanga wamaani nze nakula manyi Kiganda y'omu ku bagenda otukulembera Katonda amusobosezza ki lumu waliwo Swaibu ng'atunda ojja wange oluna onnemerera okuwolereza mbantu twalina Swaibu naye njaggwa naawe Swaibu ng'atunda mberenge ga n'amawogola baagasibanga mu byayi omanya amawogola baasibanga mu byayi akatu Kiganda kagamba enkya tulidde tutya ku mberenge konze sente tunaazijja tujja zirya Kiganda bwe twava ku ssomero walingawo buno obuyinja obutini obuyinja omanyi obutini olusozi olubako obuyinja obutini ennyo nga ngamba tuge tusala ebyayi nga tusala ebyayi Kiganda ng'asiba amatu 10 ng'agakuba ensawo ng'agenkya no tujja kulya emberenge Swaibu olwajja n'emberenge Kiganda agamba ajaga Swaibu waliwo amangalu abazimbi baagala ki emberenge naye nze ngenda kulyako enjawulo yaye kati sooka obala emberenge ezo zina amatu agalimu nzompemba twali entunde zentundako otudde tugabale Kiganda ngakkirira ng'ajjako amatu 20 agembe ng'ateekamu ag'amayinja 20 ng'agamba abasajja sibasanzeewo ng'omusajja addamu atunda mberenge ku ssomero omu bwe yagwa okuyuza ati amayinja Kiganda nga bamuyita mu ofiisi Swaibu amugamba kakati ono yennyini yatutemberengeza ko Kiganda nga tebannaba kugulowooza nti nakoze ekintu ekyo Swaibu mmazeyo bbanga ki owezeza eddakiika 7 naga master njansale wali ebyayi Swaibu atusibira amatu g'emberenge 20 mu ddakiika 7 Kiganda yasinga omusango kumbe emberenge yasibye eggulo limu kati Kiganda yali si mmere mmwe muli ku basajja baabwe
oyo kojja wange nedda anti Kiganda ebyafaayo tebigwa lumu Onane yakusatu ya Kiganda. Kiganda lumu wangala naye ma oyagala okuyita zirinya matamwe basomire ddala lumu twagenda ku mbaga ya Ssali abeewabwe ne bamugamba tetujja kukugulya kyotokola ki todda gwe kasosa nga tufuuye ettaala ko Kiganda mundeke ngendeko ku mbaga nga tugenda disiko Kiganda aga kyetwa tukatusuleyo ku musanvu disiko nefa buli muntu ngaakwata bibya ddaka Kiganda tukiya muga ogenda kusula wa nagamba ennyumba yawe yali ku kkubo nengereranya wafenanga kati kyokola gwe ninda akawo ku luguudo njiye bayinanga akabizi nga bakavunikira pipa mu kiyungu nagenda akabikula n'akakwata Kiganda yeetoola enjunga akabizi kawo bajja bawogera bo nabagulezi n'akatalumu nayi ekirungi yali asula wajjajjaawe ng'abajogo kamala kati Kiganda nze nakula mmanyi tugenda kufugwa Kiganda wanga manyi nayo president gwe mmanyi agenda okuva mu Excellence Kiganda. nze nga ndo omusajja mugezi muzibu mwetema baganda bagezi twabayina naye Galibenkana Kiganda. Kiganda tazibwa ne Kiganda babeera wa ekirungi oba tomanyi gye bali kinjagaza kojjange tolina gyogenda namusangako lumu edda ng'avuga boda wane Kasanje nesimayo bakyabeera wabaawo room for inquiry bino byemuyakitekewo akakiiko akuwadde endyendi Bana mbajjukiza enaku zomwezi ziri mmeka? ennaku z'omwezi 12 omwezi gugenda kuba gwa mukaaga ebyo byonna tubirina mu show kyensonga kye twalanze Luyimba twalanze Kazibwe Kapo full package ebyo byonna tubirina ku stage kati oyo owuliddeko Kiganda yekka ate tuyinayo emboozi Kazibwe gyagenda osumulula nga temuziwulirangako ku YouTube walala wonna Nenze kati njala kusaba bali ku mutala gwange. Ndi mu Amerika, ndi Bungereza, tosobola kudda. Naye osobola okuddira ku ssimu. Nabadde mbuuza kugundi squeeze bako kutekuli namba ya ssimu. namba y'essimu Kweziri. Ennamba ezo. Kakati gulira ffe abali mu Uganda. Haji nze nguzeeyo tiketi ez'etaano nnya. Sigaabi. Haji nguzeeyo ez'etaano. nguzeeyo emmeeza Haji nguzeeyo emmeeza. Otegedde bulungi. Abo bali ku mutala gwaffe b'ensingo. kubanga nze nnyina bensanyusa ate n'omutegesi sirina nze ngenda bategekera n'omutegesi kati muyite mukojja wange n'omutegesi naye abatwaliriza ekyeyo kati bawagira abantu tugenda basolooza bati tugenda bagamba mutuweerezeeyo tulina product yaffe adenga nekitunda weekiri si kya nnyondo waliwo omuntu wajjana nga mumwagala nnyo naye nga ogamba kamutere ku ssimu naye music waali bulungi nnyo tumuyina ate music omulungi ennyo tulina abatuwerekeddeko si bangi batono ate oli omuteesiteesi si bangi era bannaye saagala tuve mu sheno nga munyigidde Kazibwe abayimbi ngenda kukubira ssimu kugambe halo mwami Saimo Kawalaata ogisaba onosobola okutuyimbako ku show ya Kazibwe nti waliwo oluyimba lwo lwe bayita bwe bati ne bwe bati lwogenda okuyimba ojja okole lihaso tukubuulire tulwagaza ki okusinga tugenda olisagala ojja oyimba ennyimba ziri bbali sagala ojje ku stage oyimba ennyimba nga ziri bbali n'omulamwa gwaffe so twagituumye Ssebaavuga wabulirawa bano abantu buli omu alina we yabulira abasuubuzi aba YouTubers abavuzi ba taxi bannabyabufuzi buli omu alina we tugamba nti ebyobufuzi byali bitambula bulungi naye awe wava obuzibu awo we twagala okulaba buli omu yabulirawa solo omugamba kali nti awo wali obula kwata wano ye concept kati twagala oleete Luyimba nga tetutuula mu concept era n'ekirala buli gwe anaayimba togule engoye nga tonneebuuzizzaako anti ojja genda ogula essuuti ng'emasamasa ate nga mu concept tolina kwambala ssuuti
kugambe nti oluyimba lujjawo mu show naye ati kakati omutegesi gwe nyina omusajja yayimba oluyimba ye producer wa show omusajja yayimba oluyimba n'agamba nti waliwo ennyimba nga za bizibu ng'akulaga ayina ebizibu ogenda okulaba omusajja ali ku stage byesaawa emasa bweti ya bukadde akubye naye ng'akunyumiza nga bw'alina ebizibu eka kati nze njagala ojja ku stage n'engoye ze nakugambye nti gojja kugira mu kino kati tugenze ku side ya performance ate banaaba akantu kati banaaba akantu bonna bagenda kubaako ku stage naye nabo tugenda babuulira ojja otya era emboozi zaffe tugenda kuzisengeka tulinayo emboozi empi kati muwulidde ekiganda wabanyumiza oli omusajja waffe eyali yasuubiza omukyala embaga ng'alina akadulowa wakamugamba oyogojjanga wakabagamba wakadulowa akakuma akokaleke tulina emboozi ate so tugenda kusabuukulwa katujja kuba buli bwakantu tumugamba nti gwe oyingirira awo omuyimbi akuweeyo ku mboozi empya nakunyumizaako ku mwami Serugoti Serugoti sakumiza Serugoti babba kasooli we Serugoti yayinanga mukyala we nga yawe wali store mu nju mulajuka enju z'omukyalo tezaatuuka teziba na ceiling ebisenge bikoma kuno koloporate oweri awulio kati agenda okubala ensawo ze z'akasooli nga teziwe ng'ate ayina abavubuka abamwetoolodde nga maka mangi naye nga gonna gage gali awo ng'abaana bange gabbye kasooli naye nkoze ntya siina gwe nalabye kyava abayita n'agenkya nnyina olukiiko abalenzi mwenna ne bakuŋŋana ng'ayina ente ze n'agamba baana bange njagala okumanya omwana eyantwala amaanyi mu buvubuka omuntu asobola okulinnya nga wano wasibe n'agwa munda n'avaayo n'ensawo y'akasooli ennuma agitwale mmanye nti oyo ye Serugoti yennyini Swaibu ye yasooka n'okulinnya kwa mulema n'agwa kagwedda wali olinnya mayaalo lomonye najja n'alinnya n'agwayo naye neemulemerayo gwe vai waliwo habaasi n'alinnya n'agwayo n'asooka n'agibaba ebejja imuza n'agamumpe ey'omukisa gumu naddeyo n'agyenda n'egwera nga tovaayo gwewabbe kasooli gundi dukono ne osi oyo yanzibidde kasooli ye babba kasooli teyakyakyala nti kasooli yabuze yasirika era nabo tebamanya nti obamanyi nti waliwo mbwagi balimisa abasi n'amusalira eyiikeezi emitwalo ebiri naye njala okubalabulako ekintu kimu mbadde wano sofa Haji watuwulidde wano tufunye deposits zibadde za mitwalo 4 so mugule mangu ez'ebiri ebiriyo gigule aba online wetunaviira mu Easter muno system egenda kuba ekoleddwako abagenda okugula online wetunaviira mu weekend eno system by Monday tujja kuba tutandise okulagirira butya bosobola okugula online naye ekifo bannaye abantu abawoza front page nfunda baagiraba dda mumanyi birala mulangira nga yakola kifo nno erina parking esoogendamu emmotoka 1,000 ziwe ati omanyiiwo bw'oyita eri emmanju ewali sawuna ate ne wano wabadde omanyi wano bwe wati wali ng'ebbaala ate mabega wonna yagulawo n'amenya bamenye munda mukke emmotoka ezingira munda mu kikomera zipaakira wano ne zipaakinga n'eri kati ate wabweru wokkaawo kati emmotoka 1,000 zigenda waawo ate security ennungi tewaliwo muyaye tuli munda wasibe bulungi tuli mu tenti ze bayita mega tent enkuba ne bwejjanga so yatandise tetugenda kugaa nti tuli mu mega tent bulungi nnyo tewaliwo nti enkuba egenda kujja simanya biki tutudde bulungi wansi we tugenda okutuula pavers teri kisooto peva omuntu yambala engatto yenjeru tewali mpoze n'eddugalo jja mujje nga tunyume kati bwe tumaliriza show eno
amazina agenda kuba matono okusekako kugenda okuba okungi kunyumirwa otuule olaba omuntu obulijjo buli omu tugenda muwaamu naye si kuwaamu eno empeeyi ebadde eya bulijjo buli omu najja n'ababuuzaako maani oye ebyo bya bulijjo kuba mwalaba ku show ya Pastor Bugembe kumpi buli muntu yapafoominga naye mu mpafoominga etaliifu enteeketeeke so bwe mba sikubidde ku mmeeza ojja kutuulako onyumirwe osobola okuba okuze ne kazibwa ebbanga lyonna nga mumanyiganye naye nga music gw'oyina tajja kujyawo awo ng'ebigambo by'oyimba tebijja kujyawo. Enteekateeka bwetyo bw'eri kaakati ensonga yange esooka lwaki nabaleesi wano babiri y'ensonga eyagudde mu kyalo kuno eya hiiti industry yaffe eno bannaaye twakutte tutabuddwamu ekintu kimu waliwo ennyimba nga nnungi ne waliwo oluyimba nga bakugamba nti olwo bw'olugeraageranya ne luno hiiti ziba zifuuse entono nti Red Band yakuba Tony yamukuba muwulidde nga ndi wajjaja ngenda okuddayo mu kyalo nga nayo gyeruli nga lwatuuka dda waliwo ennyimba ne gujjanga lw'amaanyi ku bantu abagoberera music enkola eyo olosoosa omuyimbi wa Bani nga alina oluyimba lw'amaanyi kubanga lw'amaanyi mu ssaako z'abantu ababeera mu mikolo nga lw'amaanyi nnyo era nga buli omu aluyimba naye ate nga mu ggwanga lumalako n'olunaku nga radio nga 3 tezikoze eki tezirukubye wano mu Uganda waliwo omuyimbi ng'aweza ze tuyita mega hit 10 tanso nawe kwefu bazirina hits bazirina naye debate eno kuba yatandise yantabudde engeri gye nnyina ogikwatamu kubanga hit tutunulira oluyimba 1 olufunye airplay ey'amaanyi kati ku airplay waliwo debate waliwo airplay eri induced waliwo ne airplay eri nomo airplay yabibuuza kati waliwo abayimbi ng'alina oluyimba lufunye rotation ku radio n'olulano naye nga bwoddayo n'akulaga budget y'oluyimba olwo engeri gye lubadde luvugamu ng'ojja dusikayo ogamba nga lufaanana obulango nga lulinga bulango kati ezimu ezo mugigera ziconfusing abantu batandiko bawabwe Pastor ya promoting onkubyeko ekibatu ku Metro FM Uganda one way nga bulunaku bagaba ssente ku layini okitegedde kati ng'olina odduka kati olwo kati ate waliyo oluyimba lwe bayita omukwano gunyuma nga nennyinirwo yali talina adde singi bisatu walukubira lwogamba nti gwali teyalina kijambo by then tosuubira nti balina adde budget y'emitwalo 10 titambuza wano wono presenter ne lusooka lwevuga nga gwe wennyini oluwulira buwulizi n'omanya nti nina odduwaddako nina n'odduwaddako okitegedde kakati ekyo nakyo sooke tukirowoozeeko tulina abantu abalina induced hits tulina ne hit nga kulimba kati example njo kuwa tulina abantu kanjikuwere ku kivulu kyaffe kyennyini ng'oli olutowooza ku kivulu n'asooka akola budget eno yaba tikitoka abagenda okunkolera challenge abagenda okunteerayo poster Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi nga wakava Mbitaala ng'olingadde Namuŋŋoona ewali omuti gwa Jambula ogenda kulaba ekipande bwaguuga ekiriko Rosemary Beddings. Rosemary Beddings tulina package zaffe ennungi ez'abantu abakulu bwe twava mu go back to school ne tubaleetayo ne package abantu abakulu. However akabeeyi kakyuseemuko nga bwe mumanyi ebyenfuna ennaku zino bwe bitambula naddala abali mu business mbaseetaaga nnyo kubannyonnyola. Package yaffe eya 5 ku 6 ejirako omufaliso omulungi ogwa rose form omunene guno gwolaba ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako fiber pillows ne tukuweerako bed cover bwaguuga ne tukuweerako akatimba byonna ebintu ebyo 5x6 ogenda kubifuna ku mitwalo 41 4 ku 6 era omufaliso gusigala gwe gumu ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako akatimba kuweerako pillows era wamu ne bed cover tugenda kuwera ku mitwalo kati 36. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins.
But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Eno yaba YouTuber, eno yaba ki. Kati ne tubaamu n'omuntu n'ateekayo buteesi seba avuga. Buli muntu n'abanga yeekubiriza yekka. TikTok nabidda. Waliwo ekintu kye bakola, nalakola ka video nasako posta. Haji gwa bakubira. Tayina era nalabyeko yabadde. Abo abaana mbeebaza okukamala obukamazi. Era siko babeebaza. Mbayita abaana kuba abasinga bato. Naye bakoze omulimu. Ale nga bakyagukola. Bakoze naye kye mbasaba tetuzikiza tusobole okutuuka ku lunaku luli ng'ekintu ekyo tukyakiriko. Kireke kubumbujja kati ate kizikire. Okisegedde kati ekyo kimu. Kati ezo ennyimba tulina okusooka ne kuba ojja kuteeta wano lisiti y'abantu abalina hits nga za nnyondo. Kati tulinayo kati n'ogenda mu bidongo nti buli bbala woolaze ogwo luyimba balukuba era nekiddayo ku kiri. Waliwo abasajja abatambula mu kiro omwo bbaala ku bbaala waliwo gwe baŋŋamba agulira ba DJ engatto. Yabwe yazimbayo akayumba ka boys quarter kali yateekamu agenda n'agula engatto zino zimitwala 2, mitwala 3, mitwala 4. Kati DJ nga kkubira owaye oyitayokko nojja n'agamba weerobozaawo n'otwala payers. Kati ekiro omusajja ziba ssaawa nga atandika otambula ssaawa 5 najja mu bbaala yo. Ogenda wange mussa mutumira. Ye tayogera. Akulengera bulengezi nakkubira mujebaale ogenda oli mu ngatto ye. Kyova owulira session yawo ya nnyimba nga nnyo. Kwefu oli mu ngatto ye. Mubuukire ennyimba z'omuyimba. Kuvayo wazi oli mu ngatto ya mugagga tonnazannya mu luyimba. Kati n'osooka owulira session yawo ya nnyimba ezi emmundu twaza kugombola fa kubikukwatako keezaala agenda okutuusa eno sazigwayo ng'afuluma alina mu bbaala endala. Agenda mu bbaala endala akajja kubajjukire wa DJ watera okuba akakuba akagenda mu biyigo. Lwatuula. Mujebaale ogenda okulaba engatto y'omusajja mpya tuperiko ne kamaka kannayike ennyimba ezi. Kakati agenda okutta ekiro agenda okunnyuka amabbaala ku ssaawa 10 nga rotation gy'afunye teyogerekekako. Tulina n'abantu abakola WhatsApp groups z'aba DJ. Nga bali ku peroolo. DJ asasulwa ne bakuba oluyimba kugamba naye bakuba ennyimba z'omusajja oyo 3 babuuseewo wakati awo balina lwe bafikisinzeewo ne bamwongera. Okisegedde. Kakati rotation eriko obubuuza bw'obogenze mu hits. Kyokka ate zo good songs zirina ekirala zo ziba nnyingi nti lwo lujja lwe luyimba lwe bagamba nti hit ekwatanga mwenge nga bw'ogamba nti lusuku lwa semini nti ne yaluyimba nga tasaagula kintu nti yaba yakuwaddeyo. Hit ekwatanga mwenge emala n'ekuvaako. Kakati abantu balina wano hits nga zeetambuza zokka ne zitambula oluyimba ne lubayitamu. Kati olaba oluyimba lwa Nkumira Omukwano. Nyiriro yalina Japan. Aziz. Nemugamba tomanyi kitabuse kiri Kampala. Yagenda kubira yali agenze kubira Lagadindo. Oba yali agenze kubira Lagadi ne balwayo. Ne bamugamba tomanyi kiri Kampala. Dayo solooze nti atokusolooza ki. N'akomawo wano n'atandika kusolooza taddanga mabega. Kakati bwe muba muteeka nabalabye nga waliwo abantu abafulumiza hits zaabwe. Tebakitegedde. Bo balowooza babagambye bungi bwa nnyimba. Nenge nyimbo byonna bye baleese bw'obitunuulira bw'oti ng'omuntu abaddewo ng'ogamba ono waliwo yataddeko ennyimba 7. Ono alimba. Nze kubaafulumiza kwefusira bako yakozeyo kituufu n'ogwo. Kubanga buli yafulumiza obwedda tateekawo n'abiri 3 mu 5 4
kye bayita hit n'abantu bakimanyi. So neze a debate ya hits, a good song will always be the best. Will always. Era omuyimbi bagamba nnyo bane tononya hiti. Nonya oluyimba olulungi. Kuba oluyimba olulungi fenna tuwangaddeko wano ne tulabako at least kati tuli mu generations fenna naawe nange tuli mu generations abayimbi nga kuva kuba Bobby Wine we tutandikira. Visible nga we tuliva ku biri batunyumiza. Kutegera endongo. Ne yawo. Tulabyeko ku bayimbi abaali ab'amaanyi mu 2006. Ne hits zaabwe era nga ennyimba zaabwe bakyazirina. Ne bajja mu 2026 ng'oluyimba lwe lumu n'omuyimbi waalwo y'omu mwena ne mugana ye twali kuki ku luyimba olwo yali hiti luli nenga namwe musirikira bwe muti ne mugamba ng'akyaziinira nga akyasobola okupangisibwa naye n'ennyimba ze ng'aziina nga teziina kye zimugamba. Naye owa Good Song mwami tajja kunyiga gwenje okuwerako ekyokulabirako. Mwami Eddie Yawe n'oluyimba lwe Kati Onoba. Kati Onoba bamusaba ne ku mbaga. Nga yazze ku mbaga. Nene bamugamba. Ye lutandikoledde. Ye lutandikoledde naye bw'ataluyimba bawulira nga ate ababbye. Kubanga baagala muki. Baagala melodies. Baagala that touching message eyo gye yayimbiramu. Baagala arrangement y'ebivuga ebyo. Waliwo ennyimba ze tuwulira ng'owuliramu emboozi omanyi ebivuga biba binyumya. Ekyo abantu kyabalimu okutegeera. Biba binyumya bese ebuuza solo n'eddamu. Owennanga n'akola bw'ati kati waliwo oluyimba nga lulungi nnyo. Kati mbadde ne bigoberera n'omuyimbi kyayiba. Kati nga bijja bigoberera n'ebigambo. Ate waliyo nga saza meti waliyo producer akusobera. Omanyi nabo bazibu tebamanyi. Waliyo producer omuyimbi bw'amala okuvoicinga. Ye namumuting anatandika mbokulu endongo. Kati binanyumya bitya n'oli ayimba ate toli mu biwulira. Kati asooka gwe no voicing. Akubirayo ebitono noyimba na mbu yasigadde kuba ndongo. Okuba ndongo kyetanyumya na muyimbi. Nakasajja kakuba oluyimba mwebale okusiima bannange ng'eggwanga mwempeereza. Nga n'ebidongo bikwase nnaku. Njala owulira intro yalwo etandika bweti n'omanya kyonna ekijja kiri emotional. Kati ne kajjanga ebyuma mbadde mpuliza oluyimba lwa Dr. Tikaba Mpola. Muganda wange abasajja bwakuba ebivuga. Olya bese gye mutambulirako bwete ejenyumya. Kakati that is a good song. Dr. Chesaawa zino. Muganda wange bw'aba akava ku stage kapeka akalubirirwa girinnyako. Wente masingo. Yesebo. Era bw'aba girinnyeko luba lugumu. Era bamukolako ekintu etwadde mu comedy store wane Mr. Kisemakula n'avaako kapeke najja. So a good song will always win. Yatuse kumala kuyimba nga abantu bakyesangula ntuyo. Bade bazina. Yamaliriza abavumye. Kuyuma yimwe byadde byafuza. Ayoja sajja tukubye endongo. Katonda wa. Ezo zitwali dakika 10. Ale walona muyimbi ava ku stage. Ngamenda mugenze kufuka. Wali omuntu nga bade bafunia interval. Nga hojanga bagenda. Era bagenda ava ku stage nga abantu bali bwe bati. Amaze. Esamulako mazi. So kakati abantu abayina hits si bangi because ebintu ebisasamaza. Ebisasamaza tebiba bingi. Neche nandioza ku kapeke. Manye kati abaana batomba saa balabozenga babamalamu amaanyi. Kati bamutadde buteesi wabi si munafu. Kamaanyi. Ate era waliwo gy'akuttira. Bwakusanga eyo mu bivulu bya university. Muganda wange ayinza okukufuukira era. Neno kankubuulireko. Bobo yagala ng'okakasa nti ekyo nange nali nkirowooza. Kwata stabu wa Natolo mugende Makerere ku university. Ngolooza nti nno aliroko. Nga muline kapeke. Mwambukeyo bwambusi ku university na pike ne university. Mujambukemu na stabu wa Natolo.
Stabbo omugambe njagala ennyimba ezi kapeka ayina mmeka kyayina nnya naawe twagala nnya ojja kuva ku university ng'okkiriza nti olaba omuntu si yalekawo essaati si yerekawo omuntu yalekawo essaati esigala weebadde omanyi abantu badderegawe essaati yandekawo olimba bwe yajja bweri gwe wagejja bagwe wakogga era bwoddamu n'okogga n'oddawo era ogisanga kakati audience ffe twagirekawo era ebituufu we bijja olaba bwefa gwe mukwate Stabbo Wayiika gwe nkuwadde kuba be bantu aba considered okubeera loke nnyo nze nalaba Misa Chai wasemakola mu comedy stage yasookera ddala nga abawala bali mu Siggo Nsiimira bamuyimba badijja batandise n'otukolerayo session ya ogunde ekiro 8 mu bbaala ez'abavubuka anti kati abantu twabuusa amaaso bano be tuyita abawala abato bamaama baabwe baawulirizanga ennyimba ezo kati we bakula ne bagenda ku campus baatandika okuyimba zino eza town naye ekintu kyokuliddemu kyaba ky'amaanyi ne baba teyaluwulirako munnaye omuntu bw'oba otegeera ekintu ekirungi bwe kijja okiwulira nti ekyo kirungi noga luyimba olwo nga lulungi abantu balina emyaka we batuuka omanyi emyaka gy'obuto janguwa okuggwako emyaka gy'ekivubuka obuto bulwalwawo osobola okuva ku lunaku lumu n'otuuka mu myaka gyo nga 15 bayita obuto obwo kakati okuva no woovubukidde okubuvaamu walirayisi okuva ku myaka 15 okutuuka ku myaka 20 nga mu 7 mu 6 omuntu aba atandikidde ddala okutereera n'aga ekyo si kirungi kubanga omuntu alina emyaka 23 n'omala ojja mu lukiiko lw'ewaka nga otadde ekifuba tagayi ku myaka 23 bo baba bakulaba wakula kitegeeza obuvubuka bwe tuyita obuvubuka obw'ekisiru obwo obw'okugezesagezesa buli kimu ensi n'ekusonyiwa 15 paka ekinene nnyo ku 2 anti omuntu w'otegeera nti atandise okutegeera kasi atandika okulekeraawo okunaabira mu luggya ng'ate si mmwe mu muganda tebyamunyegako ng'abantu bayitawo weeyiira naye obudde butuuka nga si mmwe mwamugamba naye nga n'ekirabira akasitapuli akanywezo manya atandise okutegeera so nze edebate eyo saagala nnyo kuwa hits maanyi kuba ebintu by'okunoonya hit bye bitwonoonye njala nnyo okuwa a good song amaanyi nti gwe kuba luyimba nga lulungi obeeko ky'ocommunicatinga oluyimba hiti osobola ogiryako hiti ebanga ggi olisiika anti eggi bw'olikwata osobola odisiika oba odifumba n'olirya naye a good song ebanga nkoko nti ebeerawo eggi olireka ne likula ne lyalula akakokoko ne kabeera nga kakuwa amagi gomanye enkoko emu we mutuukira oggirya nga amagi ge yakabawa esobola kwalula emirundi ng'emeka emala ennaku 28 abaana ne bakuliza emyezi ng'ebiri esobola okutwala okwalula nga kwa mirundi 7 omwaka erina keyina enjawula nga 3 kati ogenda ogivaamu ate enkoko ogiraba enkoko ezo ezaffe ezinenfirika gw'osalawo ebiseera ebisinga abantu bamanyi nnunda yaazo enkoko buli weebiikawo eggi n'olijjawo neereeta eddala enkya n'olijjawo esobola okubiika amagi 7 kyeziva enkoko ezibiika ne mu nsiko zibiika nnyo naye bweweza amagi neegalaba yo ng'etandika okumaamira olwo ng'ekoma bagagirekera naye gwe buli weebiika ng'okola ki yo esinziira ku bungi eraba negakimala negabuutikira olerekedde awo nze naye mukwano gwe yanga serembe oyo yalina kakoko ne kabiika amagi 72 kamuwe kati ng'ajjawo bujja n'ateeka waatadde ne kabiika n'ajjawo so that is a good song ebanga nkoko nti ogiryako ne waite ba Misa kyalina kulika baby gwe wagaye kulika baby alina kukoma kumulyako kati bantu bakyazaala ali bali awo waye jangu wali wene yazadde abalongo kulika baby eno kirasi ya happy birthday ya Paraso naye kati ate ng'omanyi
yemuwoza hit kati ate kumuhitiza Semakula terulimu. Terulimu. It is just a A good good song. song. Kati ate nga ajjaddu lyako nnyo okusinga tirujja kusigala lumutambuza kuba luyina kye lugamba. Roza kulika baby eri mu categorize gundi ono file bongo. Kati gomanye nyimba za Kafero, gomanye nyimba za Kafero to luyimba olwasinga okuhitinga ne lufuuke ekyafa ne lukuba ebisaawo bayita omwana w'omuzungu. Ate mu bantu ng'onoonye nyimba za Kafero eziri ku abantu zebamanyi ate sirwego lwakuba kye lukubye ne lukomawo ne badde ku nyimba ziri ennungi ezize. Rajjamu ekyomwiso ky'omuzungu omuzungu ayimba Oluganda. Ne babikomya. Era ogeno maliza abantu boze Kafero yayimba Buladina yayimba Dipo Nazigala singa yayimba Walumbe Zaaya bamanyi ezo kuba nnungi. Kati hiti yajja ne bado lwasinga omuletera abantu. Mwana w'omuzungu yali mulala. Kisaawe ku kisaawe. Ogatirawo era ku nsonga za hiti. Hiti songa basinga tebazimanyi. Buli luyimba abantu lwawulyanga balutegedde balooza hiti. Era kyekintu wasa abantu bawandiise ennyimba nga bayimbi ennyimba zewandiikira n'akola olukoloddo liweru. Ne wali ono omuyimbi nga w'amaanyi nga talina hiti. Naye nga w'amaanyi yagatta luyimba ku luyimba ennyimba z'obulungi bw'ennyimba bulya gomanyi oluyimba lwa Moli Nantuma olwewuunyisa enseeno naye omuyita munafu. Zonna buli lwakoonako bw'ati enduulu ng'ebwatuka buli lwakoonako ng'enduulu naye gomanyi olwogamba nti olwo lwe luyimba lwekaba nga bw'ogamba nti oba baalumutuma kuba ennyimba abantu ezisinga ze baayimba baazibatuuma n'abantu Yudamani Mazongoto Madina Bibuuza Kapaapaala ate hiti si nnungi ku muntu atandika kuyimba era togisabanga esobola okwekwata mu kakondo k'empale jjukira oluyimba luggwako gwe okyayagala okuyimba okyaliwo lwo ne lukuba kaluti lugenda naawe lugamba musajja okola kyawo. Waliwo mukwano gwange ennyo she's my good friend tajja kunyiiga nalimanyi mukama bakolera ebigolo baba banene nedda Simon Mirembe tuyina nyimba nyingi zetukawo zibikyuka lwamubaka ekiteeteeyi luti mugamba mukyala Simon wanyimba ondekerani nze ndaga eno twatuukako ku bivulu naŋŋamba omanyi baaba oluyimba luno tetugenda duyimba tuyimbire zino empya kugwe tewali buzibu nemuteekayo n'ayimba bikyuka n'ayimbira kawonera bbiri aba akoze atya tayimbye tebamubala nemukateeka bwakati awayimbye nebalaluka era manyiyo omusajja era ng'alina akayimba ye kamu kahiti naye ng'alina endala yagenda n'ayimba ennyimba ze 7 ku siteegi twali Nabugabe eyo waliwo gye basasulira eri waggulu omala okuyimba enabugawo waliwo mu ofiisi gyogera basasula jatugera bamugamba ati oyi tonnayimbako teyaddayo n'aluyimba bali awo ng'omuyimbi takomyewo bamuga tonnayimba kintu n'eki naye Nabugabe yo mwali mutuuseeyo nze nakolayo emyaka 4 asooka ne bayimba ku siteegi esooka zibayo siteegi 2 oyimba ku esooka tulowooza nti awo n'ogenda ne bakusasula n'osala ate n'ogenda ewali agihabuka wenja n'akusayiningirako sayini z'abantu babiri eyeri ebaako neyo n'osooka ogenda gye basasula Waswa nono omusajja atunga empale ennene bwe ziti Mr. Mpodo bakwano ba mugagga kawenje yakuba akalango ne waba muladu gundi oyo ayagalwa kasozi musajja mulungi oba okolaganye musajja mulungi lwakwanzi nakolayo ku emyaka 4 omwaka gwe nasemba okukola nze nakolanga ku stage eri yaba VIP nga nze mbera MC wayo omwaka gwe nasemba okukola yewe gwe mwaka gwa Brian White ne Sipapa ogwalimu embirige y'amaanyi ogwensasagge gwe nasemba okukolayo ningamba obudde nga bunkwata olusebeera yabeeranga ya Lwakuna olina okudda okole ne mugamba manyi boxing day bwe tukwatanga ku weekend ya kujjanga nchape. So he's a good person. Mbalonga nti abantu bangi nnyo abayimbi ab'amaanyi nga tebalina hiti nga yakuŋŋaanya nnyimba ze ennungi n'afuuka w'amaanyi. Waliwo omusumba bamuyita Ngoma talina luyimba lw'ogamba nti bwe lwajja ne lubuutikira ensi naye tebamwepankako ssebo
bwakutandikawo akutta kati alina good song ye yakola ennyimba ze buli olumuvaamu lulungi ye byo gyokolera yitizo zinoonye tabaayo nogatta wano obugambo obuliko obunonye ku obunonye ludda ye ng'akwesonyiwa ng'akola ennyimba ze ennungi naye bw'omusanga ewantu wonna muganda wange yensonga lwaki music bwatyo tebapika mupike ennyimba zoyo talina gwagamba nti kano mukankolere challenge naye buli muntu kimukakatako okuba nalwo mu ssimu omwo ng'awulirizaamu kakati abakola hit song abazino waliwo ejja nga totegedde waliwo abazinoonya n'anoonya n'apika ku radio ne TV n'anoonya abakola challenge abo abaana n'abasasula kakati oluusi ne kikolowoozesa nti naawe oluyimba luki n'ogenderamu nga totegedde ne bakuwabya abaana bawabya abaana bakuwabya naye nga hit song abantu omuntu asobola okubaawo nga ayinayo 2 naye nga w'amaanyi nnyo ate oli teyeewaananga nti nnyina hit 5 mbunsinga gundi asobola yakusinga amaanyi nga hit zo ziina n'okuleeta abantu okumulaba ng'oli obunnyimba ennungi yakusinga obbaleeta bali ba hit on a serious note abantu ba hit tebatera kuleeta bantu mirundi ebiri yate okujja mu kyewuunyo wano yakajjawo n'omutegeke wantu ne bajja bawe bajjula bulungi bwe wati nga bazze okusamaala balabe eyakiyimbi ono yaliwa omulundi ogwokubiri kati gomanya oluyimba olusinga okuba hit mu nsi muno mu ndongo zaffe zonna oluyimba olusinga olwatunda ate nga tekuliko yaluyimba era lwe bayombye baluyita luyimba lwa ggwanga omuntu n'obanga yategese ekivvulu kye tema ensingo nga lwasembyayo byoma ne bizikira olw'eggwanga lyotavuga seobayo batubbye abantu balinda olw'eggwanga olw'emulaba gwe kwefa byuma bijje bisikire nga muli ku lusembayo ng'era abantu lwe lwabali oluyimba lwe lusinga okwagalwa mu nsi era olw'eggwanga genereeta kezikira maini mulina ogizaako balukube babeerawo paka ebyuma byazikirako ewa lutalo kapapa gundi wabedde wamanyi kabisi kandagala nga kumpi anaatera oddumaliriza abantu basigala bagize nga balinda luli ne tuzaako ebyuma abaana ne bayidinya ne bakuba olw'eggwanga buli omu n'akwata entebe ye n'eŋŋamba oluyimba lwe badde abantu abalabye abo abalabye abayita bakusanga wali tokigendereranga weegenderezanga nnyo era bw'olabanga amafuta ganaatera okuggwamu nga temunamuga fuba mu kuba olw'eggwanga waakiri muleke hiitinagagika abantu bangi kasana nga osemberera oluyimba olwandeese sirulaba ng'otandika okufuluma naye ono atuddeko ebizikira ng'oli mu dduyimba bwoti lubulayo ekitundu eki mubabbi tobulamu lwe luyimba abantu basinga okwagala naye naye yaluyimba tetumumanyi kakati abantu tokibabuuza nga debate emaze okujja ani asinga hiti kwani naani ku face eziriwo wetunaakompenga tetuteekayo kijja nnyiza gwe tuleesaga nga n'abaafa kwe bali Chameleone ayina kafeero oyo seyali mmere bono batandikire wano ku Chameleone yambuke bono kirire eri wansi ate bangi bojja okutuga tandikira ku Chameleone yambuke bali eri tuleke omanyi wakati mulimu ennyimba mugamba muzeeyise batatu muyitange mmere basudde oyo tulina akayimba kavuga ku asatu mu sawa Fire Rutaya yeto muyite mmere Christmas zonna yazeetikka tatandika Christmas tandika lumu December ne mulano Fire tutandikira wano mu kuzaalibwa kwe ne mu kufa kwe wonna yeetikka Fire atandika mwezi gwa 10 ne tutandika okunyumyawo n'azaalibwa biki ne tugenda lwafa ne tugenda ku AIDS wano abantu abeekwata ebintu katala ebintu Fire Rutaya yeekwata ennaku enkulu
December abantu bakuyobimba kwa Christmas kafeera amafa gonna toyina kyomonyo gwe kasoya ku kizindaalo walumbezaayo atuka ngago tabanga kamada afudde ng'omwogezi w'ekizindaalo kye kyalo tannanyega kigambo agamba asooka kubako n'agamba amawulire ga nnaku nnyo n'ogamba osooka gundi tafa n'omwenge yagwekwata nagwe yagunyweza bonna mbagezezaako kuyimba omwenge kati Palaso omulaba mpaka lwaliva mu nsi taliyimbayo luyimba lwa birthday kakati naye ekyo omukama kye yamuwadde olimba lwa birthday zona Palaso buliwo oli amazaalibwa omanya ajja oba oli wankula ki oba oli amwaga batamwagala kwatagana n'abantu abaliwo kati naye ekyo yakyekutte n'akinyweza kati waliwo abantu batyo ng'alinayo hiiti ye nga yo erina obudde bwayo era ne misa kyo wali mu kulika baby naye n'anywezaawo kati abantu baliwo kati Judith Babirye n'akusanga mu maama ewali maama emboozi ya maama teggwa mu version ya maama Babirye awo yabalina tosobola mbumina omukolo gwa maama ne batakuba maama bamukolya amazaali bamuzimbidde enju buti Babirye teyayimbya tawo maama mba mwamukoledde omukolo kakati bwe wabaayo omwana afunye graduation Silver Kyagulanyi n'ayingirawo congratulations aba waali nnyo sawa party congratulations tebamwepankako tomusongangamu saya party wali adigida ennyimba 2 ze baasabye nga hit ne yazisabye tazirina yasabye abi menyera titoliiwo gwe wuuyo maama birthday malamu otagalidde ku lwakuna obongo wabizo bwe bunafu kyebayita kati kyebayita hit kwefu kyebayita hit songa aga sigamba nti munafu ennyimba azirina Palaso azirina naye kyebayita hit songa 10 aga si mmere matooke kulya temuzizanyisangamu era mu bayimbi abalamu abaziina bayinza oba tebawera 6 ozimanyi situgamba nnyimba zitunze nnyimba lutunda ensi neerumanya era nga abantu balwagala okujjoddwa bane kibayita hit song 20 omusajja yayogedde ebigambo ebitasoboka banna yabadde ze n'omulamwa mulungi singa teyagwogeredde mu ssa lyakubanga yeyagaliza n'okukkakkanya abalala nagabugambye nti bannange abayimbi abalamu twekeberemu ani alina hit song 20 n'akirekera abantu ye n'atamenya bibye nagamba ng'oggyeko gonne awe yasobereza ate nga naye teyandyemenye omugabi teyeseera kuba Palaso wamaggo ozimanyi mmeka Palaso as a package ng'omuntu as a package muyimbi mulungi era performance mulungi endabika alabika busajja alabika bulungi n'ennyimba ennungi azina n'ekibayita hit songa 2 kyovulaba oli gwe yabadde ayeeya ate si wakuzannya tamwepankako oba tekalina byekakola bulala mu bulamu bwako kati alina yadde akola video kati ate alina olala lwali mu kufa nalabyeko nina banadde nnyonnyola nti Palaso si generation ya Saha ne bampakanya Palaso si generation ya Saha oyina Bobi Wine Bebe Cool Chameleone abo kiti kyabo abo bakiikirira generation eyo yaba Misaaki yonna oyina Kenzo Lutalo ne Good Life nabo yaabwe abo be bajjaawo 210 awo mwe muli bajenero zamba bonna babuliramu abo oyisegedde bonna babuliramu abo kati bwovaawo nozaako Saha Gravity ne Ziza Bafana kakati kati mbakazi nojje ne wali Spice Shiba kati bali awo Balema kakati Ziza Palaso ekimuleta okuba ow'amaanyi Ziza Bafana ayina ebyamutagala kaawo we yabulira
wategekera show ku Lugogo ne bagisazaamu najja ku Freedom City kati ne bimutagalako awo manager agenze bwe bimutagalako Palaso olwakomyewo namusika essaati n'atuulawo naye nga Bafana waalina okutuula nga bw'olaba eri waggulu mu Big 3 mu Bobi Wine, Bebe Cool ne Camille nti Good Life bw'ejjanga y'amaanyi erina gwe yakwata essaati n'emusika kakatebe n'etuula era twamala bbawa akasaawe ne tubagamba akatebe mukakaayanira tusaba tusooke tubawa akasaawe awangula addewo waabadde bagati bali ababiri bali eri waggulu wano ku namba 3 wano waliwo abakayanirawo abaana bagamba akatebe kaabwe naga atemukane babafunira olunaku abaana ne bajja katebe ne baddawo naye baali basse essaati kati ne Bafana bamusika essaati ono n'atuulawo abaga Palaso we yayimbira nga Lizard ennyimba ze nzimanyi abisebiseere bye yali ayimbanga Chameleone teyasamba kajji teyasamba akasambe wano ng'avudde yeri ng'akomyewo ng'akuye maaso kati amaaso it was egundi kolabo ya Mwanjula kati ne Katonda n'amuyamba n'atapowa kati agenda okujja ng'akasajja kaakuba dda sigino nga kaasamba dda akajinga saha yayimirira dda era Bafana singa tebyamutagalako Bafana yali akuba naye ayinawe byamutagalako kati generation ezo ono akyagezaako kusanga ono abantu abalina ezo nnyimba ennyingi ezo abaziina kati abalamu bemmanyi nti basobola ne hit song 2 Chameleone Lutalo Shiba Shiba abiyimbye Shiba aziyimbye Good Life pozi omu yafa Good Life mayinja oyo mayinja azina yatagala teziwera zizo obutawera ayina good song ayinawo teziwera Senkole naye ayina good song nyingi ennyimba ezitaggwako waliwo abantu nga balina ennyimba zaabwe nga teziggwako bajofule nga tezivaawo naye nga abantu benneekakasa bayimbye n'akuba Chameleone Lutalo oyo aziwezezza aziyimbye ne Sibo oyo aziweza manyi ye president wange sikyabimuteekamu ebyo ebintu yanze buli wempuli omuntu aleeta Mr. Kyagulanyi bintu bino simanya jangu tugeraageranye mpulyango mukakkanya mbase bimwagalamu yadde saamu kubaganyako birowoozo kwebya kati wootira ka Chameleone mwabo booyize nti kabali wala nti Chameleone enyimba hiti ze zonna si za kusindika Chameleone gwali olideko Chameleone nti babali balina ebagaba emitwalo 5 babakubira ennyimba banga lyenzanyidde ndo myaka ngenda mu sina gwe nali muddeko ku simu nti nyambako kyalo nze basiima ogenze wano wali abantu abalina bubeezi nnyimba nnungi era basiima kubira kugamba twala kujja bakolayo drop awo muyimbi akola anti naliko na music director omu ku radio ng'ate y'amaanyi naŋŋamba olaba emyaka gye nkoledde wano sirabanga ku Juliana wano naye ennyimba ze ziyimba okamala nga simulabangako wano simanyi nakumanya oba mmanyi ye script ya Rema simanyi nakumanya oba mmanyi era script ya Rema Kayemba omulaba Kayemba bakamboni nnyo y'amaanyi nnyo Kayemba ne Mondi batambula era abantu abasinga bamanyi Kayemba ku lwa Rema yayitamu Kayemba boy waffe omanye eddanga abantu bakyafulumya teepu ng'ate ne ku radio tebabaleetera luyimba lulamba lwajjanga lwa kitundu abantu tebalukopa ate ne teepu nga tennafulumya ne balikodingira ku buleediyo luyimba lwa bitundu bina bakuwangako ebi ne bagamba efuluma ku mmande n'aba radio ne balinda okugula teepu bintu bikyuse bintu byali birungi nnyo negwe obwo obusajja bwali buwandiika
nesimanyi nakiri bawandiisi abawandiisi balina ekibiina ekibagatta kati kwefu tubanenya anti kwefu njaga kubuuza ekyawandiisanga abantu ennyimba ennungi kwefu bwe wakolanga alubamu walinga olina gy'ogitwala ogitunda kyokka nga ne gy'ogitwala ogitunda ewakasiuki abalina akakiiko akawuliriza tewabeerangawo bintu byakusaaga nojja n'ennyimba 6 ne bagamba ennyimba ziriko 3 ogenda kuddayo owandiika ennyimba endala tutambidde olulungi era ssente ze twakkanyiza twali tusobola okuzikuwa naye ng'otuwadde ennyimba endala akakiiko kaatuulangawo nga kuliko baggayisima y'abaani ne beggalira mu kasenge ne bayiwamu akalaadiyo kati nga bw'oyiiya ebyekisiru gw'omanyi gy'onoobitwala naye kati omanyi nti omuntu ayiyawiya olumala okuva mu studio ng'ateeka ku YouTube teri amugamba nti okoze gasiya naye wali wabangawo olukiiko sewo gy'otwala music kubanga waliwo agenda omufulumya amugula agula kashi yagenda alonderere kati nga toyinza kutuula butuuzi awo ng'era omuntu afuba nnyo oluyimba lw'oddutambuza okuwulirizaamu abantu kiri kityawo ate abantu balina abayimbi kye batamanyi olaba abantu abatali bayimbi okuyimba tebakumanyi n'okuwandika naye basinga okuwuliriza ekirungi omuyimbi munno gw'otwala oluyimba teri muyimbi agamba muyimbi munne nti lubi yaggambira nti lulungi ate waliwo n'abantu era akoletya akaddemu owuliremu n'obulwa ky'omugamba aba yakayiwamu ati n'agamba eno lonki yennyini okawulira kati yawulaba sukundeka olaba wenflowing mwana yakubye uli omulere kakati ate olumala okuggwa lweruggwa n'agamba kiri kitya noga musajja bwansala olwo agenda n'okubuuza kiri kitya agamba gundi nabaduzanya ku metro naye abantu bakuba amasimu kamala obukamazi nogamba nanga yaneesuliza kase kunneebuuzaako kakati abantu abatali bayimbi bawuliriza ennyimba twabanga n'abasajja babayitanga Tamu Nasima baani ng'awulira oluyimbo era ng'awulira buuzi n'agamba naye terukola master ku teepu kale lubeerako kati bw'oba ozeega lw'oteena nti ngenda kutwalayo ye master ya teepu ng'oloddayo ate kunoonya ng'omanya kati okandwala nti lunaabeera emabega wa teepu eno zino 6 naye kati olw'okuba tewaliwo katale ka music gy'osooka mutwala akatale kwe kali kugundi ku internet teriyo bawuliriza naye ate ekirungi baga nti luteeke kwa toluteekako ekirungi ekinnyumira ku internet bagiyita musosola ndaggu yadde tulabanga etaliyo kakiiko kali awo nti kamanyiddwa naye walolabyeko amazzi agagenze mu kitoogo ani amanyi agasengejja kitoogo kinyi kyekikasi naye omanyi nti gagenda okutuuka okufuluma meeri nga gatukula okujja mu mudumu kakati naturally ne ku mutimbagano era ebyekisiru bisobola okujja naye ogenda okubiraba nga bizze biyingidde era ogenda okuba wayise wiiki 2 nga babisengeze kati kwefu olaba ne waddawo enkola agwadde ennyimba zigenda ku mitambagano ne wajjawo enkola nga waliwo abantu abagula ennyimba alubamu nga yagenda okuvunaanyizibwa ku mitimbagano gye lugenda yaluteekayo tewali mulala gwe ng'omuguza lights zo mune music omulungi agenda kuddamu kubanga olina gy'olutwala ewa kwefu ku dduuka ne bawuliriza bagamba gwe n'oteekayo ne bagamba nti tuweemu ewiiki ne bawuliriza toyinza dutwala mu bantu bagula ba mirundi ena gwe n'otamanya nti wayimbye gasiya nove wagwevu aganye n'ogenda ewa Saimo n'akugoba n'ogenda nawe kennyini ku peegi yo oyinza ogana obbiteekayo noga olaba abaguzi bano bonna bagana naye ekyo kituufu naye ate era nze njala kwebagaza abawagizi kolamu olukiiko eyo erwabwe tutamanyi baani bannyinirwo naye ogenda okulaba ng'omuntu aba ayimbye ebyekisiru ne bitunda mu wiiki 2 nga bonna babivuddeko ogenda okulaba atimbye nga baga tamanyi nti bitunyumirira wano eno tetusobola bigendamu kati tugendemu ebyo era ogenda okulaba nga beekubira essimu anti omuntu nga yagudde e Kampala ne boogenda embala egy'otayimba babanga baga nti bayinza oga omusajja wuuyajja omugenzi buli kimu kikoleddwa omugenzi buli kimu kikoleddwa mu ggwanga lino anti nadde ngamba abantu jjo okufa kwangu omanyi nti kayogerera wano omuntu aba akuse
naye tewepankira kye bayita kuzuukira. Okuzuukira mu byafaayo ffenna bwe tuba tunyumya bwe nkubuuza abantu abali bazuukidde off head ne gamba nga oyimiridde mpayo abantu babiri basatu abali bazuukidde. Bw'obeera mu Kristaayo ogamba Yesu. Nga omulala ogamba n'abaazirika ne badda si bangi. Naye bwe gamba nti mpaayo abaafa. Buli omu abayina kakati ku bantu okwekubira amasimu. Abamu lwe basinga obubi. Omati tunawo twatukako akaseera nga mmwe mnyini mugamba abantu ne wakiti mumuleka. Mwena bwe mwatuuza mu miti ne mubagamba mumuleke. Okimanyi nti nno weeri naye tolinawo ogisanze ate ng'emboozi nzibu nnyo. Era jjo nabadde ndi awo nenzijukira waliwo omutimbagano we gwankwatirako ninga nze nunkyali nga nyembuza ne ono komanda yaddawa yaliwo nono nagenza olaba bakomanda abamu be bakote mukama waabwe akati kwigambo kuzuukira kuzibu bino byonna ebikolebwa muntu agezaako okuva magombe naye tewaviika ate era abayimbi nze mbagamba bato bange ebimu tubirozezzaako tubirabe tobeerangaawo n'ogamba nti engwa ya gundi nagiraba nze siyinza gwa kuba gundi byakolawo buli omu Katonda yamusetingira yiye mpya tu etandikira ku ggwe bulinga bubenje omanyi nti nno totegana bwetegereza obubenje bonna obumanyi bw'onookola akabenje mmeko bali mu Amerika bagisanga gulubu ulebuza Subaru yatuuse kya waggulu mu muti ojina saa kukusaabalanga ewalampi omuti waliwo enda akabenje ke nabeggulo kali ku social media nga Puladeri waggulu y'akamunye wagirabye neŋŋambe newalampi etya neetuula ku eno kati okugwa kwa artist togamba nti nalaba okwa Saimo okwo kwe neegendereza buli omu Katonda amukwasa kupya tuku tokulinaako magezi akazi nagenza okulaba era Mukama atuyambye ne tubeerawo abalaba omulwadde ng'atandikiriza tugaba bannaaye omuntu alina bafaako ne bagamba oli musezi ne bagamba gwefu muli basezi amatu leerererere naye kakati buli muntu akirozezzaako nti omuntu yafa kakati wali wansi eyo naye okudda engulu ate omuntu asigala omuntu ng'oli mu ddwaliro omanyi tosobola okumala n'omulamba eddakiika 4 Maruna tega nti yafudde. Yasigala ayokya. Oboli awo. Oboli awo ngo musawo alese kana akapapula ke basiba ku kyala kisajja. Womanyira. Arabikana. Naye nga gwewe muri n'okukyusa okyusa. Kombo oli yakoze eki. Musawo tanaleta kakyala tukyali awo. Tanaleta akapapula ka kusiba ku kyala kisajja. Ekyamazeemu amaanyi. Waliwo omulwanyi gwe nnali mmanyi. Wala kan TikTok keeko. A few moments. Toyogera. Okwata video n'ogizannya nga bw'otunuddemu bw'otya badde ali bw'ati video yawedde yananangiriramu ekyo tukoze tukiveeko awo tususse ngamba kati ow'emmundu oba naye akoze bw'ati zimaya yagwa eddalu zimaya bannaye toyogera mulalu kati so buli muntu ennaku z'omwezi 12 omwezi gw'omukaaga kazibwe enamba gisome enamba y'essimu ziri 2 bw'otofuna nze ofuna kazibwe komiti etegeka ekivulu eriko abantu 2 omanye ebyana byaŋŋambye byayogedde ekigambo tukuwagira wano tukulanga naye tutegeere nti omutegesi alisa namba ogwana gwabyogedde ogwo komiti eriko abantu 2 ate ebyo bizanyisa bw'otofuna nze ku 0704 31 22 71 ofuna 0754 64 18 bw'oba oli ku mukutu omulala 0772 64 18 75 oyagala mmeeza mu abali ebweru wa Uganda tubatwalize ekyeyo ne Mr. Kwefu mutuguleko tikiti waliwo omwana yagambye ekigenda omuguza tiketi kazi bwalina engeri gyawa abantu ekitiibwa oli ne waba yeyamukyaza mwami Shalom mwami Saimo naye abantu bakiyige omanye abantu olaba balwawo okumanya nti gwali naye muntu mukulu abantu bomanyi nti nno abantu beetwala bwe bati bino nsobola okukuyita nti
gundi nga tuli mu mbozi yaffe etali mu kamera naye buli lwokola ekintu ng'olinganga atawa muntu abaana bano balaba ki bano betuzaala banenza olwo omukyalo olwo pakati yali yakuza mama nga bawalabe baana kati yenga ndoza bane yangamba yayogenya ya mama wange gundi gyali ewaka nawe mama ogwaga noga mukyalo gwe tuwa ekitiibwa kakati ekyo kyakola teyayina mpisa ekyo so kimuyitanga azza okubuuza nga bali babiri n'omuga ijeni ogamba ki naye bw'aba oli ali eri masukka kuone mu baana muge nti mama wamwe gyali oba mukyala gundi gyali nakalema gyali kakati nonze nazaabu wange gwendese waka Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero ng'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago serengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu.